mukisa guno okukonako ku ebyokulya balirana baffe batuwa ku Eid al-Christmas bagita Eid al-Milad mu Buarabu bagita Eid al-Milad ku Christmas ebyokulya balirana baffe batuwa bannafiqhi batekula ilimu ya fiqhi emiteeko ebiri tuyina qismu al-ibadat ekitabo ekyogera mu ibadat sala sawm zaka hajj department netubeerawo ne qismu al-muamalat ekitabo ekyogera ku nkolagana wakati w'abanadamu kati amasala agasinga okujja mu nkolagana wakati w'abanadamu tegatera kuba na kigambo kimu nga ibada kubanga singa oli akubuuza salatu subuhi neera akammeka fena ansi eryegi sibe kiri naye mu muamalati mu nkolagana ansa ziyinza okubeera ebbiri oba essatu oba ennya emmere gye batuleetera ku nnaku eza Christmas muliraana nakoleza ekibbo mulimu ennyama matooke n'ebirala 1 osobola okutuuka emmere mu makaago ng'embeera mbi abaana basuze basiibye nakati oli awo otudde tulina plan ogwo muteeko era muntegeere enyangu ennyo olw'okuba nti wabawo obwetaavu giganyirwemu ne famireyo omuteeko ogwokubiri basobola ogireeta ng'oli bulungi buli kimu weekiri tolina bwetaavu gyeri togizaayo olw'okukuuma omuliraano jjukira nti okubirizibwa muliraanwa oyo okumwagazisa eddiini akutokerabiranga okubirizibwa muliraanwawo atali musiraamu kumwagazisa ddiini nga mukama waffe sallallahu alaihi wasallam bwe yakola baliraana be bonna batali basiraamu yabagazisa eddiini n'abalemesa n'obalemesa bonna ne batolanga shahada bokukanga tasomye wadde aya wadde hadith enneeyisa tusoma kisa y'omusajja omuyudaaya eyamuteganga amaggwa gamufumite n'amutega ebiti bimukoone ebiyinja n'amutega obukyafu abulinnyimu engoye ze ziwunye bubi olunaku lwe yayitawo nga tebiriiwo n'ayitawo n'olwokubiri naga mukwano gwange yabadde ki nga takyateekawo n'agenda amukyalire omuyudaaya mubuuza nti otegedde otya nti ndi mulwadde yatuuka mulwadde namugamba nti ntuuse wali nenga mukwano gwange yabadde ki mirimu gyaffe sigirabawo nenkeera nenga nti mukwano gwange laika yafunye obuki kwe kujja olwe ne kudduwa omusajja nagona omusajja alina amagezi nze omulabewo namba 1 omutotya mukwano omutozeza shahada nga tasomye aya wadde hadith yategeera n'ayitawo leero tewali maggwa tewali bikyafu neruli naga nti mukwano gwange alina obuzibu kubanga olina okubanga oliwo emirimu gye tukubiri sheekhe waffe Abdul Muhsin al-Badiri alimu al-Madina yatugamba nti ate buli muliraanwawo wabeera nga si musiraamu gwobeera mu kacupa n'okusinga alina muliraano omusiraamu olina kuba mugezi nnyo omwagazisa eddiini si mumutamiza ofundako no n'alina omuliraana nga musiraamu ayinza okukyakalamu bwoba musibe obutanyiiza okumwegendereza yegombe bwegombe eddiini so sigitamu kubanga tukusuubira okuba nti ajja kwegomba ti nina omusajja omusiraamu bwe tuliraanyawo naye bantu balungi nze kino sikirabangako so si nti njala kusembuka kiki muliraana wange ali awo omusajja omusiraamu n'omukazi bali awo gye batukola noonya nnyumba ndala tukusuubira okuba nti singa oba osembuka muliraana ajula kukaaba nti wano kati bwova wana bagenda kuteekawo omuntu omukyamu naye mu bimu bye tuyitamu byebyo togigoba ng'omu bamuleetera emmere ku Christmas yali masuhaba omwana azze n'akasefulya yakakuba tteke omwana naddayo ng'akaaba n'abuuza kiki omukadde nti oli gwentutte ebintu abisambire bigweri nze sizaaza oli nagaa nti muguwa ddalo ye kati eyo eddiini gyegomba erimu abagoba eddalo eyo kyokka ojjukira nti ate eyo ku Idi yamuweereza
era ekireetera okuba nti omuweereza ku yidi naye kwe kuddiza. bw'oba togirina mu bwetaavu funa akaveero yiwemu gwe weebaze gambe genda omugaye tweyanziza nnyo ti kale oyiwe mu kaveera bw'oba oliranye oluguudo noonya wa boodabooda omugaye nti bino bitwalire abaana abasula ku nguudo. oyo yennyini wa booda tajja nabituusa tajja tu enjala emuluma naye enjala emukola ki. ekyokusatu tetuyiwa mmere. tetuyiwa mmere. abantu bakeera matulutulu kugenda kunoonya kyakulya kize nga tetukiiwa mu ttaka. bonna bolaba bakeera abo mu mayumba afuma 10 afuma 11 badduka misinde akwata akapiki kugenda kunoonya kyakola ki. tetuyiwa mmere. emmere gituyiwa ya miteeko ebiri. mmere esiridde neyonoonese kubanga erwaza. hatta neyonoonese nesiridde bwe tuba tugiyiwa tuwummuza mpummuze tetumansa kubanga nabbi atugamba nti ataamu baraka. emmere mikisa. onoonya mikisa okeera genda mu kibuga kunoonya mikisa okeera genda kunoonya mikisa ate ogiyiwa eri omansi oti bawummuza mpummuze. bweba esiridde obenga egaze. gyotalina mu bwetaavu waliwo nga abagirabako baga alhamdulillah. abagirabako baga alhamdulillah. nga gyolabanga emmere embi kubalala nnungi. tetuyiwa mmere. oli bulungi ewaka alhamdulillah wereza ewalala. naawe wenyini ku kyalo okubeera okutambula ennyumba 2-3 nga tonasanga batagga kyakulya mpozi nga mubeera muyenga na kololo. naye ffeere waffe gye tusula ennyumba 3-4 nga tonasanga bali bubi kubalira naawe bennyini. ate oliyanga nti ate ngiteekemu ne sente ezo-13 zowa boodabooda nazo mpeera egende tuke ku bannyiniyo abaginamu obwetaavu. wallahu alamu.